Bw'osanga eggwanga ng'empisi zitudde mu meeting ziri mu kuteesa mbw abakinjaje b'okukaleerwe baziwe omulimu gw'okubakuumira ennyama ekiro ku lufula yaabwe, olowooza eggwanga eryo liba terituuse kufa. Kati mwe abasirikale b'eggwanga Uganda, aba UPDF, aba SFC n'abapoliisi, muli mpisi, mwe babbi b'akalulu, mwe muyambako Mwami Museveni okubba akalulu mu ggwanga Uganda, ate muteesa ekiteeso nti bannayuganda babateekemu obwesige, mwe mubakuumira akalulu kaabwe. Kati bannayuganda waliwo ababadde batannategeera kintu kino. Bannayuganda mukimanyi nti abantu abali mu gavumenti buli lwe bayimirira mu kalina zaabwe eri gye basula ne balaba abantu nga batambula ku Kampala Road, nga batambula ku Muyenga Road, okimanyi nti kati balabira ddala nga bannayuganda tuli biwuduwudu, tetukyaliko mitwe, tetutegeerera ddala ne gye tulaga ne gye tudda tetumanyiyo. Abasirikale ababbi b'akalulu, akalulu ke tugenda okukuba kakugoba Banyarwanda mu gavumenti ya Uganda baddeko ebbali. Ate mwe Abanyarwanda mwe mutugamba mwagala kukuuma akalulu, ate akagenda okubagoba muddeko ebbali, ate mwe muba mukakuuma. Muli basiru basajja mwe namwe abakazi abali mu byokwerinda. Kati na kino njagala kusooka kukimekinga kiriya. Abantu mu ggwanga Uganda tewakyaliwo institution n'emu eri credible eragira bannayuganda n'ebawa ekiragiro ne bakiwulira. Kasita twamanya nti institution zonna mu ggwanga Uganda ziriwo kuweereza na kukuumira regimu ya Mwami Museveni mu buyinza. Ate nga regimu ekulembera ate nga institution ekulembera ye institution ey'ebyokwerinda oba giyite security. Kati mwaba security muyinza mutya okutuula mbu bannayuganda mugenda kukuuma akalulu kaabwe ng'ate mwe babbi b'akalulu abakabbira Mwami Museveni, nammwe ne mulowooza mbu ebyo tugenda kubikkiriza? Mwe abasirikale nammwe ne mulowooza mbu tugenda kukkiriza nosensi wa mwoyo mbu buli munnayuganda n'amala okulonda ave ku polling station addeyo ewuwe mbu mmwe muba mutukuumira akalulu? Naye bannange nga tumanyiddwa nnyo nga twajjirwa omugenyi n'akagaali mu ggwanga Uganda, ate nga akagaali ako tekaliiko sitandi, olina kusooka kunoonya waakukeesigamya. Mwe abasirikale abali mu kukuba bannayuganda emiggo nga n'okulonda tekunnatuuka, ate mwe mugambu bannayuganda babateekemu obwesige mu bakuumira akalulu kaabwe ke bagenda okulonda, ng'akalulu kaakubagoba, ate mwe akalulu be kagenda okugoba mwe muba mukakuuma. Kati bannayuganda twagala obbagamba, mu ggwanga Uganda omuntu atuwa ebiragiro ali omu, institution etuwa ebiragiro mu ggwanga Uganda eri omu, bagiyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigambo kyayogera mu ggwanga Uganda kye tuwuliriza, mwe abalala abasigadde oba muli baddiini oba muli ba byabufuzi bya nsikirano oba muli ba byakwerinda, mu ggwanga Uganda tewakyali institution eri credible ewa bannayuganda biragiro ne babiwulira, kuba mwenna tukimanyi mukolera Mwami Museveni. Omuntu atuwa ebiragiro ali ogwo, Bobi Wine kyanaatugamba kye tugenda okukola, so si mmwe.